Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, part 6 about my story. Lwaki njagadde okubabuulira bankuba kyeyo story yange eno yonna nenvaayo neŋŋamba kamugibabuulire nti bwe tuba tuli ku kyeyo abantu be tuleka e Uganda batulaga nti batwagala naye ne waabaani ne waabaani. Bw'oba okomyewo e Uganda ssente zino ndowooza oba zaali baddenga nnungi okuggyawo ng'obudde bukyali, especially no investinga mu ttaka. Waakiri otunde luvannyuma poloti okole ky'okola nga naye ssente zonna tobadde nazo. Nakomye nga nsirise ndi mu ttooyi, nsirise eddakiika nzisizza ekikoowe mulaze nti nfudde, nasirika eddakiika nga 2. Bwe nasirika eddakiika nga 2 nnengera nti kati agenze, nsituka buto nvaayo kuba amagulu gaali malamu, yatema ngalo na mutwe. Nsituka buto nvaayo saketi mu ttooyi. Bwe nvaayo saketi omwana avaayo, njija n'omwana ajja gyendi. Kati ku budde obwo daddi we lwandaba nti ndi mulamu yali amanyi nange nfudde, kali akasirikirira ak'eddakiika 2 yali amanyi nfudde. Kati bwe yandaba we yatandikira ate y'okukuba ki enduulu oba kaŋŋambe ensonyi. Ne mubuuza yii naye Tata Giovanni lwaki tontaasizza? Lwaki tontaasizza? Ne mugamba olaba owulira muntu ng'atwala lubaawo wabweru oba bino ebikukuku ebisigale wabweru ebibatibaati ebyo ebya scrap. Ne wawulira buulizi mwana ng'akikikiita nyiikiro akimusuuza. Ne mugamba naye nze n'otakubayo wadde ejjinja n'otantaasa. Nanziramu kimu n'aŋŋamba mami mbadde manyi bakimyenze. Mbadde manyi bakimyenze nze ayina ppiki era wotandise okkuba enduulu neekweka mu nju. Ne mukati awo ne sisooka kifaako nnyo era awo wonna wonna sinategeera nti yeye. Kati naye ng'atidde nnyo okundaba nga nkyali mulamu kuba yali amanyi bammaliriza. Kati ne ntuula awo n'ateekako ttooki ng'eno bwe tukuba enduulu eno bwe twebwankebera. N'ateekako ttooki. Kati bwe yamala okuteekako ttooki n'aŋŋamba mami Giovanni naye nze nga ndaba ng'agenda okufa, omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo. Omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo ndaba nga gwe agenda okufa. Ne mugamba nedda nze obulamu bwange mbuwulira nteeka ku ppiki ontwale mu ddwaliro. Naye nga ye alinga kyabalabala omusaayi gukola ki gunzigwemu. N'ateekako awo ttooki n'ankubayo awo ku bifaananyi nga naye era bwakuba enduulu bwakola ki ne yeefuula nti oba ye ate awunze nnyo okusinga nze. N'aŋŋamba sirina maanyi gavuga ppiki bikoze bitya wabula kanziruke eno ewa neighbour. Kadama TV tukyeyongerayo ne Nalubega Madina. Kadama oba yali Kadama n'avaayo n'akomawo e Uganda gwe baatema ebijambiya nga bbaawe yennyini yamuseetinze bamuteme ebijambiya olw'okwagala okumubbako ssente ze. Story eno twebazizza nnyo Nalubega era tukyeyongeza omwebaza kuba muvumu okuvaayo okunnyonnyola buli kimu. Agambye agenda kunnyonnyola story eno yonna nga bwe yali. Bakadaama kye mbasaba muwulirize Nalubega mutegeere ebigambo bye kuba kati ye kyamutuukako akuwa oba akubuulira ensonga lwaki naawe kisobola okutuukako. Beera mwegendereza. Omuntu gwe weesiga oyo bbaawo gwe weesiga gwe waleka e Uganda eyalemerera okulabirira ne bw'obeera olowooza nti akwagala nnyo, omuntu oyo gw'owaana ajja kutuusaako obulabe olwa ssente ezo ze weekoledde. Nalubega avuddeyo asharinga story eno ate nga yalibadde private yalisobodde okusirika n'agamba naye agisharinga kuba tayagala ogwe mu nsobi y'emu nga gye yagwamu. Ate nga ye teyalina nsobi kuba ye yali mulabufu, yagamba ono muyaaye gwendi naye ono muyaaye aŋŋamba kugula mmotoka nze njagala kwekulaakulanya nze njagala kugula ploti. Ne bamutema nga bbaawe ali awo asirise. Katonda n'amuwa amagezi n'agamba naye weefiise, ne yeefiisa nassa ekikkoowa omukka ogwo nduvu ng'afudde. Omwana akuba enduulu, omusajja waali takuba nduulu. Mwegendereze.
ebintu bya ssente bizibu. Byokola ebirungi ebyo, ssente z'oweereza owaka, atandise okuzimba ennyumba, oguze emmotoka, ebyo byonna b'oli nabo bibaluma lwakuba tagenda kikulaga. Naye tojja kiraba. Naye ng'ono bw'aba akuwadde n'akunnyonnyola n'akugamba munewe weegendereze nga tolina nakyogenda kumuwa wabula akulabula bulabuzi, mulina mwebaza nti akulabulira ku kintu ky'atalina na kyafunamu okuva gy'oli okuggyako ate ggwe ofunamu. Ate ebigambo by'agambye bya makulu mu biyige kuba tuzze tubibagamba ne tubibagamba naye akatono kimutuuseeko ate yeeyongera okubeera ng'akinnyonnyola. Nakomye nga nsirise ndi mu ttooyi, nsirise eddakiika nzisizza ekikoowe mulaze nti nfudde, nasirika eddakiika nga 2. Bwe nasirika eddakiika nga 2 nnengera nti kati agenze, nsituka buto nvaayo kuba amagulu gaali malamu, yatema ngalo na mutwe. Nsituka buto nvaayo saketi mu ttooyi. Bwe nvaayo saketi omwana avaayo, njija n'omwana ajja gyendi. Kati ku budde obwo ddaddi we lwandaba nti ndi mulamu yali amanyi nange nfudde. Kali akasirikirira ak'eddakiika 2 yali amanyi nfudde. Kati bwe yandaba we yatandikira ate ey'okukuba ki enduulu oba kaŋŋambe ensonyi. Ne mubuuza yiyi naye Tata Giovanni lwaki tontaasizza? Lwaki tontaasizza? Ne mugamba olaba owulira muntu ng'atwala lubaawo wabweru oba bino ebikukuku ebisigale wabweru ebibatibaati ebyo ebya scrap. Ne wawulira buulizi mwana ng'akikikiitanya ekiro akimusuuza. Ne mugamba naye nze n'otakubayo wadde ejjinja n'otantaasa. Nanziramu kimu n'angamba mami mbadde manyi bakimye nze nze alina ppiki era wotandise okkuba enduulu neekweka mu nju. Ne mukati awo ne sisooka kifaako nnyo era wonna wonna sinategeera nti yeye. Kati naye ng'atidde nnyo okundaba nga nkyali mulamu kuba yali amanyi bammaliriza. Kati ne ntuula awo n'ateekako ttooki ng'eno bwe tukuba enduulu eno bwe twebwankebera. N'ateekako ttooki. Kati bwe yamala okuteekako ttooki n'aŋŋamba mami Giovanni naye nze nga ndaba ng'agenda okuva omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo nnyo. Omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo nnyo ndaba nga gwagenda okufa. Ne mugamba nedda nze obulamu bwange mbuwulira nteeka ku ppiki ontwale mu ddwaliro. Naye nga ye alinga kyabalabala omusaayi gukola eki gunzigwemu. N'ateekako awo ttooki n'ankubayo awo ku bifaananyi nga naye era bwakuba enduulu bwakola ki ne yeefuula nti oba ye ate awunze nnyo okusinga nze. N'aŋŋamba sirina maanyi gavuga ppiki bikoze bitya wabula kanziruke eno ewa neighbour.